Ngandudde okuwuliza olabika oli bize ennaku zino. Siri bize, twandinyumiza naye nkutyako olugambo. Mwine eŋŋambo. Banange, I'm here to clarify. Banange inze nebeka. Banange tubeera mu content. You know, inze nebeka gwe mumanyi mbusima yanzalamu omwana asima bichi tuba tuli mu kuzanya or just content. Banange beka mulabidde wano. Beka twafuuka bachali banete munesi bako. Okitegeera ekintu ekyo. Okitegeera. Kati nzo kwata akafaananyi ka beka nenkateka wano ntekawo n'ebirala nenkola oluyimba lwange just for just. Okitegeera. Bane nze beka simwagalangako. You know, ate necha tuli good friends nnyo. Bane temuteka mu feeling badia. Tembiteka mu feeling. Aine cha namwe abagamba mbusimanya gadda basajja bangi siba nze nabagambye ekintu kimu. Tokkiriza musajja kumalira budde. Bangana nokola TikTok. Bangana nokola TikTok bane nafumbiddwa. Nekirala temukiriza basajja bamalira budde. Okitegeera oba onoonya mutuufu. Kigasa kyo okudating omusajja emyaka 8 natakuwasanaga nawasa omulala myezi. Mwami wa Dr. Halima mbo si musajja musiraamu si bituufu. Musajja musiraamu. Era nga amanya g'amatuufu ga kisiraamu ate nga ge gamukumanya agamanyikiddwa mu busiraamu era nga ne basahaba abamu balina amanya ng'erinnya lya bba wa Halima. So ku lw'ensonga eyo mwabali okutambuza eŋŋambo abawoloposibwa omugambo ab'oku app eno oli omusajja mumwesonyiwe musajja musiraamu aliva mu background ya busiraamu ate nga alina kyayamba humma. Kati mwe bakaddeyi atasobola na kwambula lugoye lw'olukadde n'oluwaayo n'oluwaba abanaku abatalina kya kwambala mumwesonyiwe. Nabulidde kimugamba asi ate yatugamba mumanyi okusala omugambo. Mukiwulidde ekintu ekyo? Ide mmerechi gwafenya ku Yvonne abalebeza agamwa gabalinga amambulugga. Temutu siri walirako ate temulina gomugenda gana kuno kwogera. Temulina gomugenda gana kuno kwogera kwesa Yvonne tadde tagala muvuma oba kumubakira. Changu nyo bata kodata nasoka asirikira mu kamoli kwa naye ayagala ozaye adayogera ku owavieta batamanyi tigera muvumya mudebeze mwanyini mwe bisiru mwe mutaina byongo mwe mweteka mu bigroup mwe mwesaawo nonsense. Temwina go mugena tisa kuno wadde no muntu nogu ate temugera tugana kuvuma abantu nze kyo kyogera ndi mu kamera. Mugena mutuloge gasiya bulola abasinike ebinnyo mbono abana balemera ku munnaabwe mumugera mutezero sensibu zaffe ezammwe ani gwalayo kuno yamba ne bawe obano santi gundi aba mvumi omusajja amvumidde no byaddala ona mvumi mukwano fe tuyina obwongo omuntu ng'alina WhatsApp tosa kuno baagala nabo mwekola mu green screen simanyi mwe dueting ebyo bimala neso sikuyo BS waza mwogera nonsense temuyina magezi zogenda okulogamu omuntu ku musawo mwangu tukolera enguudo nanti muyina nnyo oba weerogewe sente zibenga zijjabuzi zamutukange ejjabuzi nanti family yagala sente nga kubatiya gas nanti mwe muli balogo nnyo mwategera okuloga. Besiriwaza bane mukakane ekintu ekyacha mukama mwawe abakubye enchupuli natabasasula bye bigaba bye muvaamu gwe musala gwe mwade mwagala muli wafu tujja bajjajja mu mbitibwa tujja bajjajja mu mbitibwa washitegede jo yaita ina group yaita ina team ngai yasirikira jali tewali gwe mugenda tisa kuloga akula ya loga ndogo nsule dalu nange mfuna andoga ntereze nange nkwejjajjaawo kwate yaso aguza akunsanga big voice wa msude dalu wa TikTok nandekawo tekisoboka era gena namponya luwa kumpa ya pop ngazabike emipiira temugenda tutiisa kuno okitagede mujje mwakantu wate manyi ba deleting agenda ku simu yo boti kambalage omanyize mbanguyiza mwizo kwate manyi ba deleting olaba okwata mukantu ko nabo timaga ku deleting
nati omanyi mukosa nesimu temuzimanyi bazikozesa kanika kano kabotimu kakwate mboti okanyweze wagulu bateka akagambo direct nokakwota mbwati nekagwamu wabera akasasiro nekagwamu olabo waliwo ajo kumya omutwe gasiya bulolo mutu asamira byakigo kwate esimu bijinike ebinnyo mubeko gabozige mutunyumiza agategerekeka mukirizo mwana abakoyedda